Nemunyawala gye n'abazimbya amatama. Oli yanatuluka. Bujja musasole emitwalo 2 kuvuma alien skin. Bamwe 13 namwa bia n'embizi n'avuma alien skin. Akosa tumumanyize n'abasasa butagamba abantu. Katonda yatuyambye osula mu lumuzi 2. Kazo kasaawe. Gwoliko nsula mu kalina. Kati gwe musajja wattu oyiwendu sozira kwa alien skin. Asala nokolera omuntu kyaita azimbire nnyina. Obolo gatigenda alien skin akwabu wimulimu. Tosobola wa makaniko ojja kubba ennyondo zaabwe. Wiru supando ojja kuzikukutwa ojja zitekanga mu mpale oziriemu embizi. Gwolomanye ennaku lw'osatolidde embizi. Mati neba we yabawanga sente yabavaamu. Watandika kula kala kakaza akakola ku TV simanyi ka buno TV bwabale mwasimanyi. Buno TV obuli erieka mwata babwita batya. Simanyi simanyi bibi kwa bulo simanyi bibiki. Oyina kawala katunulanga koloboza. Kakazi kakadde kazi bonna bwa Yerusalemu engumba gumba nezibuda kungulu. Bwe busente bola kyovolaba. Mwabadde muvuma omukazi. Kubanga mukimanyi bulungi muli ya sente z'abakazi.